Yes, alright, etandikidde watenete okuva mu Elusiraje Films. Eno katugitandika ate nga tugirabidde wano ekasokoso Kiganda Media Act Films. Nagambye tuli wamu na mulenzi Ivo. Etandika butandisi yagambye tuleete kina Uganda. Kati eno tugitandise mbulambalamba. Media Act Film Production wakutusaako filimu ya Elusiraje Musabate ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso. Songa sagadde bakunyumirize bunyumirize entandikwa yaayo. Tulina abazanyi bongo omwana obuwala Lia Tumukunde Smith, Kasire ni Bosiko JB, Nalutaya Latifu ku screen. Ekyatandika butandisi tosuwa magezi Ronald. Entandikwa filimu egenda maaso. Mwanja Steven Kabanana ki Muga ya Faiza mwene tandika. Eno tugirabidde kasokoso Kiganda bagiyita Lubowa and the Architects of Etuledi. Eno no gye tugisumululiridde kasokoso Kiganda ekyali ntandikwa. Kale eno tulina omutuuze gwe tandise naye omutuuze ayingidde ekyalo ekyali ntandikwa. Musi David Lubega ye editor filimu eno tandikwa filimu era nga tugenda maaso. Songa sagadde bakunyumiriza bunyumiriza. Nebirungi Brenda yakoze ku Olofeya entandikwa tugenda maaso. Kasitoba ng'onyumira ekina Uganda netandise. Musu David Lubega yayimiridde ku kamera egikwatira. Kadi waliwo gy'asotta akagaali lundaganya malanga mapya tegwamu luviiri Nalutaya Latifa makeup artist ate nga yomu bagenda okuzanyira filimu eno ekyatandika. Waliwo engato gye tulengera egudde olubegero yakuba nyiniyo tagita nyiniyo. Boogere Peterson ye boom operator ekyatandika butandisi we tulengera walundaganya onajja walundaganya gye asotta lundaganya. Tuli mu Sakala yennyini Magezi Ronald yalonze abazanyi ba filimu eno. Tulengera omukulu ajja n'engugu. Waliwo engugu gy'olaba n'olaba nga ntabiro, engugu entabiro. Omwami agikutteyo ono. Etandikwa filimu egenda maaso. Mwanja Steven ye production manager wa filimu etandika. Owalundaganya tumulengera gy'asota musanyufu era olengera nekyeyeetisse toyinza buteba musanyufu k'oli maama kendi. Kale tugende yinje eyo gye bayita maanyi ga kifuba teba na yingini. Oba wali ekinuulo tukirengerera mu ntumbwe ensottayo. Media Act Films beba cinematography etandika butandisi era nga tugenda maaso. Ow'engugu wuno engugu entabiro gyakutte yatuuka. Balima Elusiraje Musabate ye producer filimu eno etandika era nga tugenda maaso mpola mpola. Owalundaganya atwala oyinza obutatwala atwala asanibwa oyo. Location is a manager entandikwa tugenda maaso mpola mpola. Ajja yetegereza abalima ku kyalo kuno. Filimu eno yawandiikibwa era netendekebwa Elusiraje Musabate. Kaakati awe betandise mulambalamba gwafaayo gya embaliga ozinvuma muvuma embaliga beeno oyi kale muvume embaliga. Yakanda kutambuzanga ow'ebitege kube bamuvumye edde embaliga. Kyatandika butandisi era nga tugenda maaso. Kati ow'ekintu kye obedde ayina gy'ava era gy'ava amuleseeko. Ogiwulidde Pajero? Giwulidde Mutaka aleese kumbe omwana gy'amuleese nnyina ogenda okwetegereza wangi bamuleese Pajero ngumu ngundivu ogiraba Kaliya eriko ennyongeza. Omukulu nga yayongerayo ava kuleetako omuwala ono kumbe ewaabwe we bamuzaala omuwala. Maama we yono obwedde alinze aswakidde nga timba mu kasaka. Ajja atambula nga gwe baleeseeko. Baasi laba ettabu maama bakuleeta
sebo bakulese nkulabe mama naye mwana gwenkizudde oyinza okuleka ndi oyagala kumanyira bumanyizi bakuleeta batennyabo mu lujja bakulese ye kati kirabika abasajja oyina tanuulu gwate batandise kussa mu lujja nze nnyoko siina musajja gwenkyamya waka bakulese mootunuulira ogwo gwana gwe simanyi lwaki omusajja yandekera ogwana guno oyo akuleseko mwito kumba wengu gwentabiro ageno bayomba si anadagala okuntomera kebwa muvumi gwana gwe jangu ombulire jangu ombulire olwaleero luno ayagala mwabya bwabya ngenda kutta busi sagala kumanyira bakuleetako bati njakitta yakigoba omwana yenna bitogero mwana gwe nejjusa lwaki kitaawe yafa n'akundekera simanyi lwaki teyafa naawe n'afa naawe ogwana gwe batwalatwalako buli kaseera gwe baleeterera obubenzi obukujjudde ogwo kyobulaba nnyoko si yafumba wano yalemererwa neera nemba nga nze nsobolawo ye lwaki kitaawe teyanoonya gyakuleka nga tannafa musiru gwe si yamuzaala naye nga ye maama we bannange kati abantu tebabatwaleko so n'omwana w'obuwala okula okutuuka awo n'abanga ettama lyonna lyengevu bulungi liti ne watabawo omulenzi amutwalako bw'oba muzadde ofunamu okutya toyinza na butafuwa mindi naye ono tamwagalira ddala ayagala kumwabikirako gwana gwe bw'otadde ojja kundaba ndayiraganya banzaala okulya enkoko ensike n'amagi gaayo we n'alagira ddala ndi si yamuzaala era ye muka kitaawe talaba nsonga lwaki amuleekaanya yamugoba mu kamyu awulira wennaina siyiddwa ye tumukunde Eliya Smith aligena n'emuzi tukyatandika butandisi kale nno bwe tuvaako eyo mala okukola emirimu egenda maaso eyatutteko omuntu luno watuuka yabadde naye alina gy'ava era ng'agenda waabwe balina pajero buleeki zaagwa ate yakwesigamya ogiraba eneeyisaaze alinga ge bazaala ekinnawattaka tugenda maaso mwanaffe oli ozunga buzunzi wenna olinga omupiira omuyonde waliwo omupiira ogw'ebyayo omuyonde badde njagala ompe ku mubisi nyweko kale kyagala ozanyire ku mubisi ogwo sigwe wayanika amabidde ago sigwe wagasaayo mpozi alankyuse langi ne naabwe wogukwatirako ojja kundaba mulimu amaka gababe agaba malayitawo ono ye male ogiraba empale eba kusuwa ddiru nti eri mu kiwato tesobola ggweyo tesobola ggwa kantikeyo emiti buloka ngenda zookya naye male lwaki tojja ne tukola baluganda naye babeera bayombayomba kakati male alina gy'ava sabye omubisi gwo obulago bunaka nina okunyima kati lwaki oyagala kuntankuula laba etabbo balina oteekayo emiti egyokya tanuulu kanze kuŋŋanyize ye boogere Petersoni oligina n'emuzi male oganyi ngenda kutera ensanafu n'enkuyege mu bikunta vaako towulira luganda ye muga ya Faizo buli muki mulimu mpulukutu bamuyita okola aganye alina ebiro alo ebikolwa by'omuntu byebiraga eggwanga gyawangaalira tugenda maaso ne firimu kakati oluvannyuma tuddako ew'omwami oli gwe twalengedde
twatandise n'abantu ba mirundi 3 kumpi ne buli omu twalengedde gy'ava. Kati omwami ono yabadde alagawa yatuuka we yali alaga ye Kasirye John Bosco Oligino ne muzifirimu nyingi nnyo zaakuzanyidde. Eno bagiyita Lubowa and Acts of Etured ekyatandika butandisi. Nagambye tugirabidde mu kibanda kya Ivo era nga tuli Kasokoso Kiganda gye tulabidde firimu eno. Ekibanda tuli ku Vegas Video Hall. In fact Cinema Hall. Ng'atuuka olengera ebyamaguzi. Laba ebyamaguzi mu bulamu wiiki emu yakatuuka. Waliwo ewaka wootuuka n'ogamba nti Obuganda buladde, naye waliwo ewaka wojja kyava ateeka wali enguguye. Alina omuggo gwatambula nagwo kyava agugyayo. Efirimu egenda maaso. Naggula oluggi gwe banemmale. Kati ate bw'oba oloota mu birooto obanga akukunaddemu obukukunazi maama bizibu. Kati kiki ova mu birooto ng'ofunyiza n'eŋŋuumi aloose bali mu ssematalo, aloose waliwo omuyekera alumbye. Sina magezi gengenda kukusalira. Ennyonta emuluma ate mbu kikuyaganya omuwa ku mubisi. Kikwa mubisi bw'aba yagukamudde nga yasogodde tagabaako naddala ng'ataddeko omuwemba. Abaana bagenda kujja bakulabe bubenyi. Maama yabadde yamutumye mu balemeezi yamubuuza kiki kyajjayo naggulire ki. Ebikutuusa gye bateranga okulabika ni bakola ki? Batuguza amanda. Maama yabuuza lwaki omwana we ali mu mbeera bw'etyo okweraliikirira. Maama ndeka. Ekiki ekikulowoozezza okutuuka? Lwaki oli bw'otyo maama nvaako? Baamumya omubisi naye ate alina ebirowoozo bye birala. Omwami ono birowoozo ki ebimusumbuwa? Ye nno kyava atambula n'adda muli. Maama yeebuuza omwana kiki? Yegenda mu maaso. Katuddaka eri ab'omukwana ababiri bali mu matatu. Ngenda kukuba amatatu oyite jjajjaawo kabananna. Efirimu egenda maaso. Genno bwe naaba sikumazeewo lumu. Bwe naaba sikumazeemu lumu. Kubukubi. Ngenda kumalamu lumu. Nsaba azinze akatu omanyi kadi mu kinywa gye yakusabisiza jjajjawo n'akumazisaamu mazi sibiddamu okuddamu okusanya amatatu ogoba buli kimu gwe buli kamu gw'okamanya amatatu olinga gwe yagabajja gano jjagoba tuddemu lumu mazi nze omanyi bwe mba ŋŋambye naawe werwaneko leka lwana naye ng'omusajja ujja wangula gakasa kuluna saagala bintu byo ate nkugambye enkoye atoŋŋamba nzanye amatatu nze naguze kwe ga buli gumu nze mbangukola nze ngula amatatu n'okkubwa ŋŋenze ye yaguze akatabo kapya yalowoozezza akakadde ke kamukubya n'aleeta akapya naye ne mukapya bamukubiddemu sokojje jangu twogere kale nina kyenkubuuza ekirala ebyamatatu tubireke birabika biganye jangu amugamba kiba mukwano jangu nkubuuze ye kabanana nali nakugamba kino ekiwala eky'omukiyembe wakiraba mwana baali banzise tomanyi neiba waabwe bebano abeeri embuya bwe batagoba na gundi wabayo ekikompola nentya tugenda maaso wali ogenzeyokko owulire buwulizi
naye mukakasa olaba ne bamulirwana oba owulira obuganga nga buwunyaawo kati osobola genda ate naawe ontuma tompayo za transport kati ate tonyiiga yali yamusindika ku mission ng'alina omuwala gw'ayagala amugambireko abasajja gye bali abatasobola kwegambira ku bakazi nga babaagala tunuulira kuteekamu yakuteeka antiteeka sikati efirimu egenda maaso oyo ngamba ngendeyo kati agadaba njagala ogende kati sente nja kukuwa amusindikayo kati sirinaawo nkuwole sisobola gende nga tompadde ate tonga kakola kyesali nkuwulya mazima firimu yiino ekyo biki ate tonga kakola kyesagala amutuma kwata sente saagala ogambe saakusasudde ate nzirizaayo ebibiri oli mulalu n'amuwa ekiddo sifaayo yamuwa ekiddo kati ziba 5 nali gambye 15,000 kati ompaddeko ekiddo nsangawo ennyo 5 mukazi kaŋŋende mugambe naye mwana maama w'essimu wangu mugambe maama w'essimu wangu tugenda maaso kati yamugamba gwe kyoba olina omuwala muyisa obuyisa mpaka wange tamanyi kweyogerako ayagala buli kimu bakimukolere bamuleetere mpaka mu nju muwalaaki kaka tuddako wa Nalutaya Latifa ne muwola we ye maama Nabitogero ogenda okwetegereza bannange kati ono yali mulirwana waabwe naye wano amaze ebbanga ddene nga waggale nga tewaliwo muntu naye ogenda okwetegereza omuko oguli mu kiyungu ewa omugenzi lukoda nga yafa dda ani afumba luba wono firimu egenda mu maaso nga bw'omanyi era omuntu ow'olugambo tabula nga bajja banga ddene tewali muntu nannyini we yali amanyikiddwa nga lukoda n'afa kati ate balengedde waliwo omuko oguliyo ne bajja bamuyita Nalutaya Latifa Original Names omukyalo ono kati bagenda otuuka taata tukulamusizza muntu oba wuliriza firimu ffe tubadde tugamba wulira mukyalo ono omanyi nnyini wa wano yafa dda koffe omulengera bw'atunulanga olugambo fa yennyini tetwalabako wadde ku muganda wadde nga akyali mulamu kaako omuntu wa lukoda yenna teri lukoda yafa wano wennyini abadde bamaze akase tebamanyi wa luganda fulaba tewabadde muntu ajja wano kamukiyu naye koffe laba olugambo mimwa tulabe mbubazze kulaba ani aliyo bukyanga lukoda afa wuliriza lukoda gwe mugamba nze kunze kwe yali adda wamma so nakulaba mu bakungubazi mubaziika omwami ono yalimu yalowooza yali mukungubazi kumbe yali azze kuziika muganda we era wuliriza ndi wano nzize mu bintu bye baaba laba olugambo mimwa bino byonna ebintu gwo birimu kati wuliriza wano wonna waali awalukoda kati nze nvunaanyizibwawo ababadde batwala amatooke ga lukoda wulira naye owaali omanyi bagamba liri olugambo nti lukoda yalina amayembe bannange gali gali mayembe wera olumu gamususa n'enjala ntiera egamuta n'omutta wulira olugambo gwe tegakusuna adungu lukoda yali w'amayembe ono waaki nga twalengedde aggule kufulu nga talina bisumuluzo bwe bamugamba amayembe agatta lukoda gajja kusuna adungu kumbe
lubo amayembe gali tuve wano. mwana wange tugende. Amayembe gayogerako buno be bubuzi be balunda. Tugende. Abadde azze kunona lugambo kumbe olita muliko. Mama nga tayogera. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Mama omusajja obadde omugamba nga tayogera. N'omugamba ekyamayembe n'aseka kweni mwana wange. Nze mbadde ngamba omusajja omulabye wuuyo. Yazze mu bintu bya Lukoda. Lukoda alina ettaka kuno n'amatooke. Lukoda yasinga okubaza emmere kuno. Awo onolina Nze mbadde ngamba omusajja oyo engeri gy'ali musajja mupya balaba kuno bajja mubba. Wandibadde obaako engeri gy'oyingirawo nga tebannamubba ne tugabana ku ttaka eryo mwana wange olaba otya? Laba gwe basindikayo. Basindikayo muzontamule. naye era nga naawe Munnange mwana wange njagala weefeeko. Kyokka maama. Maama alina omuzontamule gwe. Genda gwe weefeeko tulabe engeri omusajja ono gye tujja mu bintu bino wadde alina amabeere amayembe. Alina amayembe. Amayembe tegagaana mwana wa buwala kufumbirwa. Yegenda maaso. Kaka tuddako ewa Kabanana bamusindise operation ya kunoonya laavu. Naye gye bamusindise mu kiyembe atyayo. Waliyo ebizibu. Era yasasuddwa nusu 5 okujja wano ebido. Yasigadde abanje 1,400. Oje bali. Abayo. Abendo. Omulaba bwatunulanga kato mu watermelon ze eri nakasero. Eno. Abange wuwu. Kumbe gye bamutumye yewa Nabitogero. Aha. Mama oja. Mama Nabitogero. Taliiwo kantuule bamutya totuula. Totuula mama waakusangira nzita. Kyekikuleese. Wanya. Mama yagaana abajja wano nga taliiwo. Nanti era nange ngadde nzize engeri gy'ataliiwo. Mama taliiwo nti oba ogenda. Baamugaana abalenzi omuwala ono. Era nnyina amutuntuza nnyo avuma buli kaseera. Kati oli abadde antumye. Engeri gy'abadde antumye. Kale mbadde n'ensonga. Ne ŋŋamba ensonga kengireete. Nze nina ensonga gye ndeesenje. N'amukwata kabulire oba ayokya kuba abookye baba balwadde. Kale nyamukwa. Mukwano gwange ali eri. Omanyi bamuzaala Kasokoso Kiganda. Kati Njagala nga taji. abadde ayagala abenga mugira. Sebo. Anti. Sebo abadde ayagala kati ekyenja okwawula bamubenga mulabagana. Omanyi ali eri agazza akoze entuumu lwalaavu laavu egeza. Naye naddala nga gy'ogiwummuza abananga akwagala. Maama wo onyo omwenge naye oli mutamiivu. Nze nga ndi soba. Ali soba. N'omufumbira. Mboba. Baagala kumuwasa omuwala. Olaba awo tulya mmere. Akkirize mbu bamuwase. Embaga toyogera bya bufumbo. Ne bamugema omudomo. bibozi byasimanyi Saagala ebyo byakumbulya bibozi. Genda nogenda nze ojja kunkubya maama mukambwe va wano bambi. Bannange ngobe. Kuba onkutteko ne mpulira yagamba era omunange ebikola bulungi ng'okutteko. Binyuma. Naye mpulidde bw'onkutteko ne mmanya bw'awulira ng'omukutteko. Ani? Ali abaali awo ayina kyeyalaba. Waliwo ekyekango. Maama wa wano yafuuka kyekango. Abeera atunulanga laddu buli kaseera aba agenda baluka. Kolekayo maama. Omulaba bw'atunulanga mulago hospital. Efirimu egenda mu maaso. Abeerangako omupya naye omukadde. Maama alinga musirikale. Kino nekivubuka kijja kundeetera ebizibu. Yetumukunde Lee Smith Olines. Vimbi wa acts of head jetula. Etaka instructions.
era tuli Cornerstone Plaza level 2 edduuka liri F71 katuddako eri abooluganda tebakwatagana ennaku ezimu kali nga mugateekako ebidomola tugende bagenda ku luzzi yamugamba yiwako ebidomola yangwa bagenda ku luzzi ebidomola byonna biringa ebyawona ebikompola entunula yabyo nga bakwata gaali gwe nno tuula bulungi kaliya yevedde nga bagenda mugga kakatuddako ewa maama Nabitogero maama Nabitogero munnange mulirwana weyejinisa munnange omanyi bagamba omulirwano gwokya bbiri neŋŋamba ng'ate munnange oli eno musenze munnange kati ate we naaba sikuyiyirizanga musenze neŋŋaaka enkuleetere ku busuubu ojjeko engeri gy'oli ku kikyayi ekikalu ekyo oyiwako olweggulo munnange amaanyi ne gakomawooko amaanyi ne gadda ng'obojja omuliraano amuleetedde ondeetedde longera bw'atunula laba entunula ekeneka naye omukyalo ono naye owange wanoobeerawo otya ng'obadde oyagala mbeerewo ntya talina simayiro ayuza njuze amuleetedde ebyokulya neyanzizza waliwo omuntu gw'oleetera nga si mwetegefu kandeeta akabakuli akabakuli ne bw'otakaleeta kati omwana anaakanona kuba mbadde njagala ajja kanona omwana oyo akabakuli akanone ayagala akanone kale ajja kanona omusajja ono teyeebazaako n'omubuulira emboozi zo tamwenya musajja yagaaya akabaani nga yeeyongerayo pulaani y'omukyala ono ki okwefuula mukwano gw'omwami ono ennyo egenda mu maaso ne tudda ku bannaffe abayolekedde abagenda ku luzzi bagenda ku luzzi baba bagenda okwetegereza Nabitogero ne muganda ebava ku luzzi Nabitogero ne muganda we omwana ono ewaka ewaabwe tebamwagala nnyo era maama we abeera amutuntuza yeetikka liita 5 oba eno libeera liita 2 kati ono yeetisse liita emu kitundu male tugenda ku luzzi oba tuze tikkula bantu wano kikutayagala bimusumbuwa nze nzizeeko obolowooza zinasaa kummanyira genda ku luzzi ose n'ebidomola nja kusanga kati ate leka egaali yegenda okinkolera Mitsubishi gireke agala bintu ebyo ono bamugaya agenda agira ng'asena kumbe omuyagala atwalireko bali ayagala jjinja abula bambi kyakula bulungi oli yeetegereza weyategereza yalababu atanange kiki ate olabye embadde ki olabye sikirira olabye sigenda yagwa ekigwo senga olubuto luwenyera yandiwenyedde olubuto omwana wuuyo nanti munnange mbadde nsaba nkutwalireko muntu naye olusimba n'obugambo obuwooma nga njagala mbuyiwe mu matu omwo toyogera kumbe alina omuzontamule gwali nagwo guli omuzontamule lengera egutunula munnange ebyo baabitugaana ffe baatugaana abalenzi okwogera naffe kumbe ayogera ebyo byonna omuwala ono akimanyi omuzontamule weeguli
gujja twala olugambo kale jankutwalireko omuzontamule ne gukwata liitemu yagwo kitundu ate gwe nze nange bantwalireko gwe naye bakutwalirako olubeyo wenna otunulanga weeri ekinnawataka gaderi ngenda kugamba maama sabo kasuula ekidomola kalabe kasuula ekidomola kya munne waako wamma leeta kwatireko switi bagamba enkwanambi efa migugu naye n'omukwano kuba kutona kade oba tolina kyakutona omuntu omulaga otya ndi omwagala omutwalirako era naye naawe mwana gwe kati olusimba nina okukulaba wangi mbw alina n'ebirabo bye nina ekirabo neŋŋamba nyino kikuwa naye siina bwe nkulabira olina ekirabo omuwala atayagala omuwa kirabo ng'omanya si wa ku nsi eno omanya aliyeni ojja kukireeta ewaka ku maama we oli ayabikanga laddu nedda wulira pulaani z'abaana b'obuwala ennaku zino nedda kati onoobozza ojja n'obuyinja bubiri tokwata bulooka okanyuga obuyinja bubiri ku bbaati naye semmawe okanyuga obuyinja bubiri akasooka kategeeza zuukuka akokubiri ntuuse kati omwala yebasiga nemufulumya omwana butaya bweriro ng'atyago kumba amanyi waliyo eddenzi kati bateesezza okuleeta akalaba ako ozanja gwe n'abaana b'obuwala b'ennaku zino omuzontamule maama saba nabitagere kye bankoze bansindisa eri ne bankanyuga ne bankuba maama bankubye omuzontamule gulina ekyejo kyokka nnyini bankanyugidde erimu era gumale gumuleeteddeko negana okuneterako maama mwana baganyo muleeterako mama mwana gwoyagala ennyo maama ne bansindika n'eri magwere mwana w'entumbwe neeyuliko omwana wo gwoyagala ne bamuvuma musimanyi muzontamule muzonta ki mbu muzontamule omwana owange yono ne bakukuba ne bakuvulunga ye ne kamyansiiwa ne bagana n'okuleeterako yiye balina neggaala olaba n'amaviivi maama omwana we mulungi kyogamba nabitogere bamuleeteddeko genda kuleeterako ye ne bandekera ogudomola ogwo gwonna guliyite mu kitundu oyo omwana agenda kundaba maama nabitogere mufunire ku bisiki mugunde ng'okuba naye omukubya miziŋoonyo kagenda kasudiya nga kikumu abiri nga zonna tezifaanagana kimuli bagulunga togeza nogetikula kubanga sigo wagaleeta maleya agakuleetedde tuŋŋamba mbugo wageetisa togetikula oganya ogetikudde kakati nogenda okitegeera olwaleero ojja kumyanzani olwalogenda kukiraba efirimu yino twogera kigambo kyonna maama kati oli ne balo mwagula munange gaali mwagula mwutambulira ku gali mulina eggaali ate wano waliwo eggaali maama omwana wange mwamukanyuza eri gogo baleeteddeko maama walungi wabasajja bonna abavubuka abalungi babo kati waki ogenda mu maaso n'okumalako emirembe bwekanidaawo sebo nolyoka mukuba omwanange mumukuluze mumuvuluze kulwokuba gwe balungi wa maama tebakutikka mazzi tebakutikka mumukubye nedda tetunnamukuba ne maama lengera akadomola ate ogwange gunene onziramu njogera njagala okimanya okuva naleero singa wali oyagala okubibitwanga omumbejja tewandikiriza nnyoko kufa kubanga nze ndi wano omwana owange alina okubibitwa era ye mumbejja aliwo otegedde kulaba omutwe gumulinga essiga tunula nabitogero ojja kumpulira oyo sitepu mazza efirimu egenda mu maaso kale no kikazi kyattu bakiyisa bubi nekituula emmanju mu mutuba olwawo okulaba abaana abalungi ab'obuwala abanyirira bati nga balina ennaku naye omwana bamutulugunyiza kakati tuba tuli awo nga musenze efirimu yiino musenze aba atambula alina omuggo gwe gwatambula nagwo taguta nagambye tuli wa aivo leero
Vegas Viholo tuli eno bulu mu Kasokoso Kiganda owange okabira ki okabira ki obadde ki bakumye emmere bakubye neta tabu ki nze mpulira ewaffe wantamye bwe bati abaana abantu bwe badduka ewaabwe olw'embeera ebatabula omwana ayinza okugumiikiriza ebintu bingi ewaka naye okutulugunyiza ekutandika ne kusukka owulira nga ewaka wakutamye n'ojulira okubeera ku street jjukira omuntu yenna yazaalibwa ng'alina kuba n'emirembe omuntu emirembe buli bwe gibula aba akola ekirala ekyalaba ekiyinza okumutaasa omuntu alina okuba ng'alina freedom ekimu tomanya kijjakuba bulungi yamugumya namugaa tofaayo mu nsi mwetambulira ebintu bingi bibeerawo nga waliwo ensonga ate mu nsi we tuba tutambula manya mubaamu obusozi oluusi tutambula nga twambuka naye nga tetumanyi nti twambuka kwe kukalubizibwa okubeerawo naye tutuuka ne tukkirira ng'embeera emaze okugonda n'olaba nga buli kimu kikwanguyira okwo nno n'okkirira so guma saagala otenguka emmeeme ate otuuke kudduka buddusi wammwe ng'essaawa entuufu tennaba yambuulirira ng'omuntu omukulu naye era waliwo abantu ababuulirikika kati oyo omulaba ng'omubuulirira naye oyinza obuulira oli nga buli wokwata lususu liringa ddiba lya nte ng'obuulira muntu okwata kwoli agonda omukono mwana munnalyenvu oyinza obutagumya oyo bannanga abagumizika weebali n'amugumya guma munnange gumira ddala katuddeko ewakabanana abeya aba agenda ndabye bubi maama ono omusajja tatuyingirira ali mu mugumya mu kafuba alinga awuga ali muli nnyini maama nnyini guli muli ogulaba kengende ngamba oli kuba kati ogenda owulira omuwala maama onewulira nga omutima gusimbuse guli mu kiwato kubuulira kumbe maama w'omuwala ali eri ayomba yoyo engeri gyaboggola mpulira nga laddu egudde genda taggwira genda mwana w'abandi bamutulugunya bakaya egenda maaso kakati mwana oni alina okukwata ekkuba akole ki aveeyo oluvannyuma maama nze siraba peti yange naye guno omuzontamule bannange bwaye yakikuza ekyejo tokaaba munnange ngeni kawaafu petiko nze ndakwozezza najyozezza eri mu ngoye zange enjoze okitegedde genda okebere yayozezza akagoye sokoki jangu soko yitewo yankubulire kakati naye gwe wakitewo oli wano mission gye nagamba weero omusajja ali eri olinda bamutwale maama kati nze nkoze nti nze n'agamba olina okulabika ne baako engeri gy'oyiya gyakwagalira omusajja mutegeke muntegere obunyeebwa oba engogira mwanange saagala ondibeko abasajja tebakyalabika kati nze maama mmanyi oyo okwekolako bwe tofaayo gira obumwe wadde butunulanga obwendiga bukuŋŋaanye buveemu obw'abantu maama naawe ojja kuleeta obuzibu naye maama musenze bagamba alina amayembe teganzite amayembe yennyini go bw'aba akuwasiza gaggondera maama ng'amuwa pulani wulira namutwalidde kati maama ng'amugamba omanyi nadde ntudde obutungotungo n'obunyeebwanyeebwa kati genda omugaye maama antumye akaki akabakuli nayagala nga weemoola
musiikire obunyeebwe oyogere bulungi lekerawo okwogera nga omumondo ogugudde mu ndebe owulidde wemagaza katakuwasa ate gwe wowe sirwaliza omumwolegere empumi onoonya nnyini okundibako guno guganda gwo gwonna bagukuli bubi bagwagala guwasa gw'olyoka osembeyo okuwasibwa nswale namuga mupikire ebbere olipike mbalina pampinga ebbeere lipike nerya maama nno bbeere mami antumya akabakuli nga ebbeere liri mu kifuba waggulu naye ono nga talina bbeere akabeere tebakawa bigimusa ne maama agenda okakeberako mwana wange kyekyenyi ago goyina akabeere kuba njagala oli kalinga kayivo mabeere kola neki mukazi okuba n'ebbeere ly'omusajja kimalamu amaanyi Vegas neki egenda maaso osiga eriiso kozi biki omumwa ali mumubuulira pulaani nawene engeri gye balina okulayika ne bakikwasaganya njagala olabe omwesige maama kati nga muga maama ni ebyo bindekere era yanguwa genda osiige lipstick lip balm ne medichua ina weesige ne medichua pedichua kale kiru yanguwa kufoli kalunenange kaana kange oli kalungi naye simanyi lwaki weege yanguwa byule genda weebyule nze namundagala yenna ekisinziro kimulinga enkuyo naye se bayagala bamuwase egenda maaso maama n'agenda anoga eddagala anaaze ku mwana we kayayaana kaakati nga tudde wa musajja mukulu ali eno ali mukola yeddunga magezi lonna lulyo ligino nemuzi aba ali awo nga muneki kitufiiriddwa si kufiirwa naye era kyenkana kufiirwa ani afudde nabiba mutu eki ndo obusungu ekiki nti ono omusenzi ono omupya yagajja simanya yerubuwa nyadde simanya wali wagukoda musanzali omwana bamugudde mu kafuba aliwa ono nabitogero ne bamugwa mu kafuba omusajja ali muli abugali tompagulire evundu eryo naye amunywezezza ne ng'akati kamunywezezza gwonoonywa ki ne ngamba muyole njagadde mutuge ne ngamba nebwe namutuga onootugawa kendekawo wonna gwoba otugawo omusenzi abakutte omusenzi atukoze eki nekisoboka nensoka ngamba oba mupembulago muteme lengera firimu lengera firimu oyo omusenzi omusajja atukoze bubi gwe zatamanyina naye omusenzi oyo yakwagwa wano bannange beeyita ki n'alyoka atutwalako omukazi okakasa kati nali nkulimbyeko mbakuva nze mbadde mu mwendo mukuba bwe nti nene ngamba obusungu bungi gwalina obutono gwoba ogendayo mulenze ngoyo ku kyalo kati antegeera bulungi mukulekedde kuba nze nanyiize nnyo kati gwe gusa obusungu bwaffe gwoba gusa amanyirani beera awo kendeete mayiti okuziika kukwo okutuga kwange kendeete omulambo leeta ekyamazima kabana nayatidde buti musajja adde n'omuggo nga ne bwagukuba ente efuna endali egenda mu maaso kake tuddako ewaamale emirimu gye gisinga gitambuliza ku gaali aba agenda n'asanga maama nabitogero kati jjukira maama nabitogero ono engeri gy'amwagalira omuwala toyinza muyitako kati agenda okuyimirira mbuzeeko no n'atandika emboozi endala mwana wange male weewaddeyo bw'otyo naye male ng'okuze bulungi mwana gwe ate munange nsobola okubeera nazaalawo omulungi ayoledde naye ng'omanyi nti kati nsobola okuba maama wo mwana kubanga engeri gy'okuze mwana wange noonyirira bw'otyo ne ŋŋamba omwana ono ekikalu kyakuba
naye kakati manyi kati naye gwe mwana gwo kuba ekikalu ate nojjobeera ng'ekikalu okikubidde awakyamu lwaki male bwe wajja mu lujja okulonda ate walonda bubi naye nonsobedde mwana wange kintu kino kyetaaga okimanye kubanga ono omwana gwe nkwagaliza wadde ali awo sirenda simoolo naye obulamu alina kuba namuzaala n'ekiro 9 zeesala bukulu kyana kyali kigimu ndowooza kukula naye kati mukulu ali mumuwaanira omuzontamule nyodde akuze omwana oyo engeri gyakuze nga naawe okuze ate lema kulabika nti olowooza bubi omwana beera ne mwana muno omutuufu mube nga musobola okwasaganya ensonga eno mu butuufu bwayo ali oyagala mugende omwana muno nenga nga ye batwala abaana ne mugendako out mwana mutwaleko out mutambuleko kasokose ne balabe nti muli ba mu nju naye oli ku nabitogero atasaana nakuwasa olwayogera ku nabitogero n'atunulanga awumbwa kaali tombuulira akyusizza feesi kati nze mbadde gamba engeri gy'oli muvubuka omuwaguufu bulungi ennyo olabe mwana munoono nze mbeere nazaalawo obedda mmanyi olina n'amagezi oli awo oli mukuduugalirira olinga lyana mwana gwe nkyakubuulira wenno byo bye weesiruwaza nkugamba olondewo omwana omutuufu oli awo okunya mugongo ku gaali olinga lyato kubalawe tumbaavu neera ate okyafulusiru ono gasiya buloolo olwo tokiwulirangako kyegamba ekipya weekozaakoza egenda mu maaso kati okumanya firimu egenda mu maaso tuddako ewa musenze waliwo akoze olulumba bamugambye musenze mbu ye lubowa sagala gwe bawa muno ani agunda oluggi baasi mpitaako sagala kumalako mirembe weeyitaki lwaki omalako emirembe lwaki otuyingirira bwe wali oyingira kuno waneyanjulira okimanyi nze engo yakuno buli ajasooka kuneyanjulira baaba nze engo yakuno ate yakuno teruma eyoola kati ate nkoze eki ekinjoza naye musajja gwe lwaki oleeta omuzannyo wano bakugamba gye wajja abaakuwa bamanyi omanyi ekintuddemu kati nno olabika osaaga gwe kibuuza ab'omu katoogo nja kusekula ekyo ekinunkulayirira ojyamu mulimu abantu abalungi mukanga nga boogera ebigambo byabwe nga kukanga onteeke mu kino nkulabamu enva osekuddwa bakutaddemu obutungulu n'omunnyo owuutiddwa nze oyagala kunsekula saagala lugezigezi nze tebaneemolerako toddangamu okumpoganira luno olujja tebalwemolera ne bamusizinga bamufirizinze kati engeri gye badde ogamba okunsekula kenkusooke nga tonnaba okimanye toddangamu kwerigira ku bantu firimu yino sebo weepanka osekula kati ngenda kulaga nti ne mu kinu nfudde giwunye emiwunya giwunye firimu yino nagambye eno tugirabire kasokoso kiganda tuli wa Ivo Vegas video hall omanyira wanoogera kusekula tosekulwanga kati kirabe leero mbadde siina na kyaggulo kankole ekipooli ngenda kukolamu ekipooli ngenda bannange oyagala kumanyira keosekulwe leero waawe tuba tuli awo kumba omuzontamule musenze gyebale aleka musenze maama wako yakugambye gwebyule laba kyegwekoze lenga efirimu egenda maaso mugambe neyanziza ebinyeebwa musembe soko olindeko musembe lengera muzontamule
Ne musenze mama yagambye empewo ekufuuwa nnyo. Nina bulangiti. Ekinune kigwa. Nkoko. Zibadde zize okulya kasooli. Kumbe waliwo afuluma. Kati musenze. Ali. Nze baŋŋambye embuto ina bulangiti ebugumya mbu era nfuuke bulangiti yo musenze. Lobo omuzonta mule. Kumbe waliwo amyanyiza adduse. Saagala. Kende likabadde kikolye obuseegu bwabaki. Laba bwe katunula. Nze musenze maama yaŋŋambye empewo. Tamanyira. Ulya kiboko y'amayembe. Kiboko y'amayembe ogiwulira. Kiboko y'amayembe gwe. Kubasajja gwe. Biri muyi. Lubawa gye tulaba. Wano tewaba bwenzi twala obwenzi bugasiya. Kati agenda kyuka ng'ekino kigudde yamanyirawo enva zigenze. Saagala saagala. Mama sirifumbirwa. Saagala kufumbirwa mama. Mama saagala kufumbirwa mwana w'omulungi ba. Kiki. Ngaini ankubiza amayembe nagansajja ayina amayembe. Kati atoli amayembe gayina gagana kifaalu. Sirika mwana wange. Ngini mama musenze ankubye. Wanje ankubye solido. Ebadde solido invisible. Nga takuteeko amukube kiboko mpitirivu. Muntu wawa akuba omuntu emigonga gyali moti. Ngondi adera bekali moti ebadde nene. Ngondi nze nampulira n'omuliro buli wamu. Ngondi ulira n'omuliro. Ngondi nze n'omuliro. ale nnyo gw'omubwati. Kati mama yasoose n'asanyuka. Omwana bamubbe ekibooko nga nakumanya kibooko ki. Naye mulimu kibooko ez'emirembe. Abadde zasoose okulowooza kumbe ziri zibadde z'amayembe. Mama nze siddamu byakufumbidwa. Afadhali ngenda kuddayo wa Aivo gye nanoba. Aivo naki? Yegenda maaso. Lwase. Kaka tuddako ewa Lwase. Mwana. Omanyi bamuyimpayiza. Kachoka matunda. Ali mu saizi y'ekiyenje. Ono abadde eddoboozi lyasigaze emyaka gyalyo. Nzuuno wano. Gwe wansindise mu lutalo lw'otaasobodde kuketta. Bamusindise ku mission etaliiko bukesi bumala. Omusajja kyankoze. Okimanyi ni wenkana enseenene. Ubadeki. Firimu egenda maaso. Omusajja mugambye musekula nanzigirayo ekinu. Mwembuuse mu kinu. Kino kye bayita okuyitako. Nze siise ku lugwanyu mpise mu kinu. Tayise ku lugwanyu ayise ku kinu. Omusajja obandoza oba kiki baako engeri gy'obaako oyamba otya. Omuyimpa ye bamuwanvuya batya egeni. Ekyo simanyi egeni. Kati tugenda kikola tutya. Kati olabika ogenda wangalira awa. Ola ekintu kimu. Tugende ffenna. Kani ngamuga tugende eka jjajja alina omugugu gwe yali yandekera. Mbujjajja we yali yamulekera omugugu gwa lubaale. Naye yali ndowooza ayagala akole essabu. Lengera omukulu. Naye naawe oyanguwa bulala. Ekigere ky'omanyi nkuba w'ente abiri naye odduka olinga bajaaji. Tumanyi oli kitawe yali. Kati oba olowooza ki ompozi nkuse mu nsawo oziyire lumu kuba namwojaamu. Oba oli muntu mukulu tambula nkulaba n'ebirevu. Efirimu egenda mu maaso. Kaka tuddako wa mama Nabitugero. Yajja anoonya omusajja ono aliwa. Lubowa. Lubo. Lubowa wuwu. Ayagala kumanya Lubowa akubidde ki omwana we yamukubya atya. Kati yamunoonya nga tamulaba.
omusajja ono aliwa? Omusajja ono aliwa? Lubawa wuuwu! Lubawa! Agenda okunoonya Lubawa nga tamulaba. Uyona. Kati naye yatyamu lwakuba omukyalo ono yeekaza. Mulimu abantu abatali bangu. Kati yabadde azze kuyomba. Naye lwaki omwana wange wamukubye waya ezenkanidde awo? Omwana n'olyoka omutabukira n'obanga atabukira ebibbi. Naye wabula Lubawa oli muzibu nnyo. Naye maama abadde nazze kuyomba nakulwana naye ku kino kyalabye. Atandise okweyogeza ng'omuntu. Laba gwe bagamba atunula ng'omutwe gw'ejjembe mulogo. Kubanga yo ye Kasire John Bosco. Naye nga nakoze bubi. Omwana ne ngamba ke mukusindikire mwana mubeere muntu muno oli abe mukulu muno. Genda naawe. Wanje? Kati Lubawa okugamba ko obugambi wasaako omwana wange omulungi bw'atyo obutuka abakazi bakusiiwa oba n'omukazi owulira bubi obawo eki. Lubawa omwana nenkuwa omwana omulamu obulungi bw'otyo omuwase obeere nga kale nze nazaalawo oba muka mwana obeere. Genda. Genda. Va wano. Ali serious. Ali serious. Sajja ndo mukube ekifugo kamuviire. Eyo yaka. Egenda maaso. Kakati bano nga bajja. Yamba ntya. Engeri gye nkujja mu bumpi. Baako kyoyiya toyogera bumpi bukka kuba n'obunene era nakendedde. Era mpozi naye kati nekugalira mu lubita. Beera wano. Empozi kugalira mu n'amutuuza wansi. Kuba kati musajja singa twamwesonyiyo obuulyawo. Musajja kalengera kyako kati nno kano lubaale wajjajjaako yakwogerereddemu. Kubanga singa kaleese olugezigezi kalisenga ke kampi. Kalisenga ke kali obubi. Va mu lugambo naawe mpulira obutono bunsiiwa. Kadi kyava akwata emirana mireeri. Ono n'atuula. Omugugu gwegwo. Jjajjaawe yafa gumulaamidde naye tagukozesangako. Naye amayembe tegaagaga. Mayembe gayinza okuba gaagaga. Bagiyita Lubawa and the Architects of Adelaide. Efirimu egenda mu maaso. Najjayo ebikola. Na nsandikire kaliwa. Muyambe. Kolako. Amayembe bagaduumira bati. Ako tekajja kukola. Ako tekajja kukola. Ibombo. Va mu luyibombo naawe batomanyi byokola yogera lumu. Oli wano nnumye enkizo oli mu ibombo. Ali mu ibombo. Naye kuba simanyi kituufu eyo banyiga amayembe okutali switch nti onasula nerikola. Kati egenda maaso. Efirimu egenda maaso nano. Amufudde embuzi. Eno nerika kitundu ekirala. Twaleka byonoonese. Nagamba efirimu ya Elusira Gimusa bate. Simu eri 0706138530. Nagambye tubadde Kasokoso Ganda. Ewa mwana mulenzi Ivo leero wetubadde. Tubadde ku Vegas Cinema Hall. Mwebale kuba naffe olunaku lwa leero.
ate Iva agamba tujja kubanga tudde tubasanyusenga mu biseera ebyenjawulo. Vegas naki? Kakati wano bategezeza the return of the two lions. Nakuzo omwezi nga 27 gw'ekumi 2010 tugenda kulaba ebikonde wakati warabadaba ne 14 13 VIP mutwalo bikutusimako Vima Promotions ye batikedde temusubwa enaku mwezi nga 27 gw'ekumi era tusinkana tulabe ngumye yo kasameme ekikonde nga kigenda maaso.